The human heart, where has it gone? I know my back, it is not the doctor who knows it, it is me. And my people know, that's why they were upholding me. I cannot be on those things even tonight. I was thinking when they thought they were bringing me home, I would go to Sarah Jim, they had to go to the back. I cannot, madam, you can't kill me tonight. I'm not running away, I'm a Ugandan citizen, I'm not, oh my God. Have human heart and allow that I go either for scan tonight or I go to that thing where it can at least the machine is there for one day. How can you just want to kill me like this? I can't imagine. The laws are laws, they are not human beings. The laws procedures don't have a human heart. And you see me here, and you know that all these are lies. But you want me to, at least I was saying, I can say it again, even when I was suffering, I said that at least I used to shoot you once, but this breaking, honestly, shattering me to pieces like this, and you are here and you can't allow me to go. If you want evidence, let me go for scan. We shall pay for the scan. And in fact, I was going to ask anyway, the machine has also gone. You just can't see me like this. And you say, where is evidence? Evidence which cannot be seen from the very person. Does it come from paper? Evidence. Yes, alright. Awo wenyine tugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero. Mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo ga Yugi Update TV. Kakati Miriam Matembe, former minister wa ethics and integrity, olunaku oluyise emabega oluyiseeko akyajingiddwa omusango gwe twandiyise secretarianism. Kigambibwa nti ono asingikiddwa omusango gw'okubeera nga agenda mu maaso n'okuteeka obusosoze mu bibiina. Kitegeeza kuteeka busosoze mu bibiina. Oluvannyuma lw'okuvaayo nga bakootinga statement gye yakolako gye buvuddeko emabega ng'ali ku mukutu ogumu ng'ali ku media emu ng'agamba all our taxes goes to Banyankole women ministers. Nti ssente zaffe ffenna ssente zaffe zonna bannayuganda zitugenda mu maaso n'okuwa ez'omusolo zimalibwa mu bakyala ba Ankole, Abanyankole, abakyala Abanyankole, baminisita Abanyankole. Omusolo gwaffe gwonna guggweera omwo. Omukyala ono kye yali agezaako okwanaleetinga ng'ategeeza eggwanga. Kakati bwe babuliddwa nga gavumenti bulijjo mugimanyi, babulwa kye bakupaatiikako bakuyiyiza at least n'obeerako ky'oseeteesinga nakyo. Kakati kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ono amaze okukyajingibwa omusango gw'okusosola mu bibiina. Omukyala ono tumanyi bulungi nnyo, Miriam Matembe, mulwanyirizi wa ddembe ly'abuntu ate era mulwanyiriza ddembe ly'abakyala mu ggwanga, amanyikiddwa bulungi nnyo. Era abadde mukyala aterya ntama era nga ye vocalist, advocates, critics, agenda maaso n'okucriticizing ensonga ezigenda maaso mu bukyamu mu gavumenti, newankubadde aliko cabinet minister era nga y'omu ku baabaga ssemateeka w'eggwanga Uganda gwe tutambulirako, azze awakanya gavumenti ebikyamu byonna bibadde egenda maaso nga n'okukola. Wuliriza, kakati gye buvuddeko bamusalidde era ne bamukyajinga omusango okusosola mu bibiina. Naye baagenze okumusalira nga yakajjaabuzibwewo ennaku eziwerako nga bamuwenja buseenene nga talabikako. N'oluvannyuma Muhoozi Kainerugaba ennaku eziyise emabega yavaayo n'akonfaminga eggwanga nga we yali alina Miriam Matembe era ng'ali mu kasitodi zaabwe. Era nga kigambibwa okusinziira ku bigambo bya Muhoozi Kainerugaba, ye yagamba nti ono amukyajinze olw'omusango lw'okuba nti nno yeeyita sisita wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Gye buvuddeko emabega, oba weetegereza ebigambo by'omukyalo ono Miriam Matembe byazze agenda maaso n'okwogera, azze akubira ddala ku ggumba nga munyiivu nnyo ng'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyanjawukanya naye kugaana kugondera amateeka ge twabaga. N'agenda maaso n'akwata ku term limits, ekyo ne kinjawula naye era ekyo kyatufuula kawanango. Takomye okwo,
ffe tatubaze mu magezi abagenda maaso n'okulwanirira eggwanga lino abaabaga ssemateeka ababaga constitution tatutaddeemu nsa. Kiki yali ategeeza? Ng'ategeeza nti mwami Yoweri Kaguta Museveni waayitavayo n'alangirira eggwanga nti nno kati si yaafuga. Era ye ng'agamba n'okuyita obuyisi Yoweri Kaguta Museveni nti president awulira nga tekisaanidde kubanga tebamanyi oba yaabafuga. Lwaki eggwanga n'amaanyi gaabwe ayagala obbasasulamu mutabani we agende mu maaso n'okubanga abafuga ate nga ye Maria Matembe agamba okusinziira ku ndaba ye talaba mu mutabani wisdom yakufuga teriimu. Era ng'agamba eggwanga lyabwe tebagenda ddiikiriza kubeera nga litwalibwa mu mikono emikyamu. Bibadde ebigambo bya Maria Matembe. Wabula akatambi kooti keesinziddeko okubanga ekyajinga Miriam Matembe nga bamulumiriza ebigambo ebyo okubyogera ku media emu ngenda kubanga nkakuleetera nga nkakuteerako osobole okubeera nga naawe okoota buliro. Oli ku UG Update Civic osinziro bango otuuliriza gwatanatuyungako nkutegeeza wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otwegattako. Kakati nno former Minister for Ethics and Integrity Miriam Matembe yalabiseeko ku Monday mu kooti era n'akyajingibwa n'apromotingibwa ku sectarianism olunaku oluvannyuma lwa famire ye okulipootinga nti nnono yali amiisinga era nga kigambibwa nti aba security operations bibagenda maaso n'okusalako amaka ge Luzira. Okuva olwo teyaddamu kubikako kya mulubaale. Omukyalo ono abadde yabuzibwawo tetumanyi oba abadde mu basement nejjukira yali akombye kwerima ng'agamba muhozi ajja mulabamu omusera singa kanaamutanda n'agezaako mukwatambwa mutwala mu basement. Wuliriza, tukimanyi bulungi nnyo nti ebigambo bingi Maria Matembe ono byazaayogera naye oba oli awo ebimu abadde abyogeza busungu naye tebibadde mu bukyamu ge mazima agakaawa g'abadde agenda maaso n'okuwandulira gavumenti kubanga gavumenti ebadde esussizza omuze. Sina gavumenti tugambe ekitongole ekya Uganda People's Defence Force ekyasayiningibwa nga kisinziira ku mateeka ga 1995 constitution eyabagibwa nga akugira amagye gano okubeera nga geewaayo okukuuma eggwanga n'ebyabwe era nga bakugira yenna military office obutavaayo kwenyigira mu byabufuzi lwa nsonga constitution yabagibwa ng'amagye gano galina sigala nga gali neutral olwo nno gasooke gaweereza abantu saako ne gavumenti nga tegalina kyekubiira. Kitegeeza ki? Singa omukulembeze akola wrong decisions amagye gasobola okusalawo decision ki galina otteeka ng'eyamba bannayuganda bannansi kubanga bannansi bakola eggwanga wabula nga tebalina kalinga decisions okuva ew'omukulembeze. Tuli mu byabufuzi ge mateeka agabagibwa era omukyalo ono Miriam Matembe n'olaba badde afufukanya agamba nti yaliko kubabaga amateeka kubabaka kuba members 21 abagenda maaso n'okubaga ssemateeka naliko kati waki tugenda maaso n'okuyisibwamu amaaso. Ono nno si yeeka eyakavaayo Miriam Matembe okwogera ku nsonga eno ey'okubanga abasajja abaatuula ku mmeza ne babaga amateeka ga Uganda constitution ababaga ssemateeka w'eggwanga Uganda bagenda maaso n'okuyisibwamu amaaso balinga abagamba nti bye baabaga byali bifu mu kaseera ako baali tebategeera kati bba bategeera mu mulembe guno leka bagakyuse. Tujjukira bulungi nnyo Kahindo Tafiire naye yali omu ku bamemba abaatuula mu kubaga amateeka era n'abagamba lwaki mu kugenda mu maaso n'okukyusa amateeka gano temujja ne mutwebuuzaako twasinziirira ku ki era lwaki twagakola. Lwaki muzuukuka obuzuukusi ne mugamba muno etteeka mwagala ddikwatako mukole muno nga temutegedde advantages na disadvantages ziri mu nsonga eyo. Lwaki temusooka ne mujja ne mutwebuuzako ffe nga ffe abaatwala obuvunaanyizibwa n'obudde bwaffe n'ebiseera byaffe ne tubaga ssemateeka w'eggwanga Uganda. Entabwe yali evudde ku ki? Ononsonyiwa okulandazaamu katono naye ngezaako okwagala kugatira bintu bino bitegeere. Entabwe yava ku lunaku we twalaba nga paaliyamenti yali evuddeyo ng'eremeddeko nnyo ku kifo ky'obwa leader of opposition ng'eyagala paaliyamenti yebeegenda maaso n'okulonda leader of opposition ne kiranda ne kisukka ku sseeryo ne kitandika okuwanuuzibwa nti singa etteeka eryo linaayisibwa kitege gavumenti erina enteekateeka okuba ng'ejjako omwagaanya abannansi okubanga balonda omukulembeze w'eggwanga ng'era omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga atandika kulondebwa mu paaliyamenti. Paaliyamenti yebeeronda omukulembeze anaagenda maaso n'okufuga eggwanga. Kino nno kyatambula nnyo
Jeno Kayindo Tafire yavaayo n'ayimuka n'agamba mumanyi ensonga ze twasinzirirako okubaga amateeka gano. Era kigambibwa nti waliwo ababaka abali bamaze okukola documents nga bagenda zitweka maaso gwa Speaker wa Parliament. Ebiseera ebyo Nalongo Anita Amongo yali agenda maaso n'okukubiriza olukiiko ssenteesezo ly'eggwanga Uganda. Era kigambibwa ababaka bano bwe baawulira ku bukambwe bwa Kayindo Tafire basalawo ebyokuteeka ya application ku mmeeza ya Speaker babisuule muguluka ne bagamba wayi tugira tulindamu kakati tugenda okulaba wano mu biseera bino mu mwaka gwa 2026 Ssemateeka ayitiriza nnyo okukyoboolebwa ate nga kiraga nti obuyinza buwambiddwa bulinga obuli mu mikono gy'amagye ate nga amagye institution eno yegenda mu maaso n'okuvoola Ssemateeka. Twebuuza lwaki bamukwata mundu abayina amaanyi ag'enkizo bo akawaayiro kali luddawa mu mateeka akabaganya okutyoboola Ssemateeka w'eggwanga eyabagibwa. Era bannayuganda beebuuza nti mu Uganda mulimu abali above the law nga amateeka tegabakwata. Lwaki amateeka tegagenda mu maaso n'okukwata Muhoozi Kainerugaba kubanga yagamenyaamenya dda? Lwaki omuntu eyeefuula nti akwasisa amateeka ate nga naye mumenyi w'amateeka? Lwaki tasooka n'abeera exemplary eri eggwanga? Kubanga olwedde wabanga ateeka ku musango bano baakwata nti balina omusango guno ne gundi singa Muhoozi Kainerugaba ali mu kadukulu. Reason being nti Ssemateeka eyabagibwa eyamendingibwa ku UPDF Act alagira omusirikale yenna wa UPDF okwenyigira mu byobufuzi ng'amaze kwambulamu yunifoomu y'eggye ly'eggwanga n'agiteeka wali olunasooka ayinirizibwa mu ggwanga agende mu maaso n'okuteesa n'okuyingira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. So si kubanga akyayina ccepe n'amaanyi agenda atandika okusiba n'okutta bannayuganda olw'okubanga ayagala buyinza olw'okubanga ayina ekifo kye yeegwanyizza mu byobufuzi. So ababaga amateeka gano baali kiini nnyo, baali balabye ensonga zino buziba wa gye ziyinza okuggwera. Ne kati mu kaseera kano twebuuza era twewuunaganya ki ekiddirira nga Ssemateeka w'eggwanga Uganda amaze okukwatibwako okukyoboolebwa? Munnansi asigazza defensive mechanism ki mu Ssemateeka esobola omudifendinga singa Ssemateeka ono aba akwatiddwako? Eri bamukwata mundu abalina amaanyi ag'enkinala, abo abalina obuyinza, ba military officers, ba chief of defense force, abalina amayinja amanene, abalina kye bayita decision making. Bo bamanyi nti amateeka tegabakwatako. Kati munnansi singa Ssemateeka ono akwatibwamu obuwaayiro bwonna bwe bateekamu nga buprotectinga munnansi civilian, gwe ntegeeza civilian kuba bano bonna baba bannansi naye waliwo gwe tuyita civilian. Kati civilian defensive mechanism ki gy'abaalekeddwawo mu nsi eno ng'atambula tatya nga yeeyagalira mu ggwanga lye? Singa Ssemateeka agenda maaso n'okukwatibwamu nga baagala. Munnansi buli waboogera ku banne kino mutukola kikyamu waki temukyusaamu ng'olwo amateeka bagakyoboola olw'okukwata omuntu oyo agenda maaso n'okubanenyaako. Kati kino tugenda kikolera ki nga bannayuganda? Ekyo kyenjagala mujje mu comment section mwewuunaganye nammwe mukirowoozeeko mulabe eddala eggwanga lyaffe lisaanidde, obukulembeze obugenda mu maaso busaanidde, oba oludde bwakola dda era. Tosobola kuddira kizibu kifugisa kizibu, kusolovinga kizibu, ekyo tekiriiyo. Oli ku UG Updates TV ko sinzidde obanga otuwuliriza gwatana tweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Njagala nkuwe katambi kano aka Miriam Matembe. Omukyalo ono amaze okubeera nga asenteesingibwa era asindikiddwa e Luzira mu prison. Ssaawa zino atemeza mabega wa mitayimbwa naye mu nsonga ezitaliimu mukyala mukadde abalirwamu emyaka egiwera 7 yagenda maaso n'okuwera ennembe emisango egitategeerekeka. Bwe tutyo bannayuganda oba gavumenti yaffe gye yina osasulamu abantu abagenze mu maaso n'okubanga babadde empagi ya Uganda ogikulaakulanya n'ogitwala mu maaso. Ddala omuntu waabanga tasobola kuhonalinga na kumanya value na kyamuwendo zya miti empagi oba emisingi eggwanga ku lyasimibwa, oyo aba asaanidde okufuga eggwanga. Ebyo byonna njagala mujje mu comment section mubeere nga mututangaaza ku nsonga ezo.
oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuuliriza gwe mukwano gwange nkutegeeza nti gwe atanatoyungako ekigambo subscribe nga bulijjo weekiri kikoneko obeere ng'otoyungako. Njagala nkuwe katambi ka Miriam Matemba akagambibwa okubanga ke kamugenze maaso n'okumulumiriza era kkooti keekozesezza okumulumiriza nti ono yazzadde omusango gw'okusosola mu bibiina. Yazzadde omusango ng'asinziira ku bino ebigambo byati byayogera era gavumenti abadde akikritisizing era ng'atunda nga kigambibwa nti nno atatta n'ekitiibwa kya gavumenti naye mu ngeri ki ng'agenda mu maaso n'okubanenya ku bikyamu bye bagenda mu maaso n'okukola. Kakati olw'okunaaba ensonyi gavumenti yasazeewo egende mu maaso n'okukaba buli omu okubakwata obbaggali obbabuzaawo sinakindi n'abamu okubuzibwawo okubattibwa ku nsonga ezeekuusa bo nti waliwo ensonga eyinza obbajja mu buyinza. Awo bafa naawe bo kye bafaako ennyo nakigamba bafa ku kintu kimu ki ekiyinza obbakuumira mu buyinza. Ensonga eyo ndowooza oli nange bo bafa ku kintu kimu ki ekiyinza obbakuumira mu buyinza era bwe bakulaba ng'ovuddeyo osowoddeyo omutwe nga wanditeekawo ensonga ebuusa bannayuganda n'okubabuusabuusa gwe ng'ebibyo bibi. Sooka owulirize katambi kano akagambibwa okubanga kalumiriza omukyalo ono mbu yagenda mu maaso n'okubeera nga asosola mu mawanga asosola mu bibiina naddala ebibiina by'abakyala abakyala abanyankole ng'agenda mu maaso n'okubalumiriza nti ssente z'omusolo zonna ziggwera mu bo. Gavumenti kino waaki tekiraba era yandisaanyidde okubanga ekitunulamu ate nga wookitunuulira si kikyamu kituufu nnyo. Wuliriza akatambi n'oluvannyuma tweyongereyo. Abakiza Besigye engeri gyabonabonamu obalaba bonna abo mazima ga Katonda n'ogamba nti kati Uganda President Museveni eyagenda n'arwana nga Museveni naffe ffenna nze nali mu UPM ondaba wano bampita ngunze ndi opposition. Bwe ndaba bano abantu bonna bagamba Matembe opposition Matembe citizen wa Uganda ayagala nnyo Uganda na yali mu opposition opposing wickedness opposing wrong opposing bribery opposing byonna ebyo bye biri mu nsi muno bye mulaba byonna nze mbyopozinga yo opposition gyendumu naye teri ekinduma nnyo n'enfa n'empulira ngenda kufa singa sirwa Katonda okunkuuma n'ambeesawo. Bwe ndaba President Museveni yagenda mu nsiko n'abaana baffe bonna abatona kibonna n'avaayo n'agamba ngu ateekako enkyukakyuka. Kati bwatuuse wano gavumenti eggwanga lyonna n'aliteeka mu mikono ya famire ye n'aliteeka mu mikono y'amaka ge nga gafugibwa kati mutabani we bayita Muhoozi. Mwe kye mutamanyi bakazi bonna bava Nkole ba minisita bonna boolaba bonna bava mu famire ya president ya Museveni. Simanyi kinkalubira n'okumuyita president essaawa eno saagala kumunyoma saagala kumuvuma naye kinkalubirira okumuyita president kubanga sirooza nti yafuga eggwanga tumuwadde akalulu yamala kafuna kati gwe behind the scenes eggwanga n'aliwa mutabani we Muhoozi kyekiki nze mbuuzize emirundi mingi mu linnya lya Katonda nze nna Katonda wange nkuuma yabaleese wano mwogere nange kubanga nze mbadde sibiriiko ne details sizimanyi naye Muhoozi yaani agenda n'abuzaawo abantu mu Uganda muno ng'omusajja Rubegono Lukwago meeya waffe agenze Lukwago tavumana Lukwago ne bw'omuyita Lukwago abeeraawo yalwanirira ebyeddembe. Kati Muhoozi yaani CDF nguye CDF si mukulu w'amagye amagye anayagawa olukusa ngu gagende galabe citizen abatali b'amagye ordinary citizens ba Uganda abatali b'amagye ngu kamanda w'amagye aragire bagende n'amamotoka babakiyita ki mu Luganda si kubakwata babawambe ngu bagende mu maka gaabwe babawambe bakawamba batono oyo Besigye omulaba ebimutuuseeko mazima omwaka gwedde guno gwakubiri Besigye omusajja Besigye mazima yali mu nsiko ng'atwitinga Museveni obulwadde ngu mutabani wa Muhoozi oyo mutabani wa Museveni ngu kati yaragira Besigye tugenda kumutta Besigye agenda kufa bw'ati bamwanga Kivumbi abo bababuzaawo abantu bangi nnyo bonna b'omunupu bonna baafa baabulawo
kubanga Amini akomyewo kakatono Muhoozi ya Amini wa Uganda abantu we boogera kati nganzo ndaba bwenjogera atete mutya mugende mbitekeyo bwoba amanyi nti yantonda mu nsi muno ajje wana nkwate nga bwakwata bano bonna bakwata alabe Katonda wange kyanamukola era nze nkabira Katonda essaawa eno nkabira Katonda ke wano abeko kyakwerera bana Uganda ddala si President Museveni eyagenda mu nsiko anunule eggwanga kati alinunule kwa Amini Obote kati naliweeza omutabani ali iko to Amini ate nu ekisingira ddala okututta ne tufa bufi bino byokugenda n'atwitinga who is he mpozi yagamba kyeyo gyateeka bantu baffe ngu basement ngu bali ku basement kati basement Muhoozi yali ayezimbidde ennyumba ye mu nsi muno njagala kubuuza Muhoozi sente zonna oba ine nyumba sente za emisoro gyaffe oba yawasa n'abakazi omukazi na bano bamalaya bonna bagenda nabo ezo sente zaffe n'obwa CDF ezo sente zaffe musoro gyaffe ddi bwe yali akuze bwe yali akoze n'akola omulimo naye bakiyita ki naye nastrivinga n'akola ki ng'abantu bonna ba youth b'omu Uganda muno ababonaabona abamuyita bino na bino ne bakola otulimu twabo yagira ddala ku red carpet najja ku red carpet ya taata we n'ayingira n'afuna buli kimu kyonna kyafune n'alwoka n'agamba nze mbatwala mu basement yange basement yana ayagimuzimbira basement agimuzimbira yani Muhoozi namulabye bya tweeting amazima ga Katonda ku Lukwago our former dignified mayor ngamugamba nti kati yakafuka emirundi 3 mu basement yes stupid mwe ba pastor mwe nabali yabalimba mubuulira ki njiri gye mbuulira mu nsi muno mbuulira ki tukuma kati Yesu bwarana natuuka wano ekibagana kuvaayo mwena nze nkuba omulanga ba pastors mwena muveeyo kubanga ezo sente ze babagula ago amamotoka ge babalimbalimba nago ebyo byonna mulibireka wano mwina okugenda kuweereza Katonda accountability n'olwekyo muveeyo namwe aba Uganda Church of Uganda muveeyo mwena aba Pentecostal muveeyo banange mwe abantu aba Katonda abatatya abantu abatya Katonda yeka muveeyo tuvumirire ebintu bino muveeyo mukora arrangement mugende meeting President Museveni mugende mu meeting mugamba tujjeko mutabani we kubanga mutabani we ayinza kukolera bino ngwaliyo anti bamu preparing bamuyiya chovora bane Anita Mongo bamukola bye bamukola not that impajira okubba si wagira bwa corruption neba yalitabba nabo yetorora ng'anoonya obululu ezo sente zonna tebazibba bonna bali bazibye byonna naye torona nabbo obululu n'abana Uganda Katonda abawa amaso temulaba nomulyawo Anite Muhoozi alwanyisa corruption agirwanisa bonna babadde bonna nomanyi lwaki bamukwata ne bamukola bye bamukola ne bamuswaza kubanga plani yabwe gye babaddeko baagala kukyusa amateeka mu Uganda bagire ngu paramenti yebeeronda member wa president kati bategese Muhoozi we baagala kulonda naye bagenda kulaba Anita Mongo power gyayina watuuse bwe babikyusa Anita Mongo ajja kwesimba na Muhoozi amusinge bwe bakiraba abana Uganda batakalaba kintu ekyo kakati kwe kujja kwa Anite bamukole byonna bye bamukola byonna ebyo ng'abona sigambye nti teyatwala sente bakinaye abazitute batono bo bonyini bonna bwe bazirya bonna bwe batubba bonna nga bubenkana naye bagenze kulaba oyo Anite bwasigalawo ajja kutwatinga strategy yabwe gye balina kuteeka mu mutabani waabwe naye nze abanya-Uganda bonna bensinkana bangamba kyawedde dda tekinagwa mu linnya lya Yesu ono Katonda wange owonzikiriza eno strategy ey'okugamba nti Muhoozi ajja akufuga Uganda bamutegeka atufuge nga bw'atandise bw'ati nkigaana nkisaza mu linnya lya Katonda mu ly'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu babiyiye tebijja kukola Mukama wange ajja kubisaasaanya ajja kubitwatinga kubanga gw'okiraba Mukama akozesa Muhoozi byakola ngwagule abana Uganda maaso muguka maaso mulekere ogamba kiwedde
namulaba ngwagamba nti bonna banayogera banandaba ajja alinnye wano ewange walabyewo fensi teri fensi eriwo naye alinnyewo arabe bamalayika bange bwe bajje kye banamukola kati bwayogera abantu bonna bagenda ne baba ng'obubwa bundamye wansi n'abakulu bonna ne judiciary ne poliisi nze sinaraba mpozi kubanga simanyi kusoma social media sinaraba apart from law society njagala kwebaza law society njagala kukubira omulanga abakazi beyitibwa women's movement. Yes, nkulisizayo nnyo nkiwa akatambi kabadde kawanvu naye ebigambo obyo obiwulidde era nkiwa nti bikoze ekyamakulu. Njagadde kulaga charges ki zibasinziddeko oba katambi ki ke basinziddeko okulumika n'okulumiriza ethics former minister ethics and integrity Miriam Matembe. Nga sinnagenda wala kansooke nkuteereko ne kana akatambi olabe engeri gye yakwatiddwamu gyagenda maaso n'okuwera ennemba nga bamuwalawala ng'embeera alaga embeera si nnungi yonna gye yabadde aterekeddwa ngalaga nti abadde yeetaaga medical treatment oba medical care ey'enjawulo naye nga woomanyi enkola yaffe wano demokrasiya newankubadde batugamba nti batufugira in a diplomatic way demokrasi mu ggwanga wano mu Uganda takola kubanga mu demokrasiya mu nkola ya demokrasiya buli muntu aba ayina okubeera nga ayina justice wona woobeera omukwatidde w'abaali n'omusibe ayina justice naye mu Uganda wosanga nga n'omusibe talina justice nga tetutambulira ku mateeka nga buli kimu kiri upside down. Njagala weetegereza akatambi kano omukyalo ono ng'agenda mu maaso n'okuba nga asindikibwa eruzira mu prison saawa zino bwe njogerera atemeza mabega wa mitayimbwa. Let's move. Okay. They're praying for you. Zoba nagambira ruhanga nti zoba kirika kataturuwa n'abagende bijja kuri It's okay. now the things Let us see and then we'll put the things. Be strong and courageous, the Lord is with you. erizoba namukira nti this is the third day. Otunuulira ebigenda maaso mu Uganda otulika n'ogwa n'eri n'owetandika okwenyenyeza omutwe olw'ensonga nti olabira ddala nga Uganda tulinga abayina obukulembeze obwaffe tetumanyi system gye tutambulirako bwe butuufu ge mazima tetumanyi system gye tutambulirako wotunuulira ku kigenda mu maaso mu kaseera kano kalinga kabonero akagenda mu maaso n'okutiisatiisa bannansi naddala abakulembeze abagenda mu maaso
n'okubeera nga bakulitisizinga gavumenti olw'ebikyamu bagenda mu maaso n'okukola. Ate mu ngeri endala waliwo ekintu ky'osaanidde okuba nga weetegereza. Ebiseera ebisinga transition wenze netegereza amawanga agenda mu maaso n'okukola transition nga si ggwanga lye likoze transition nga wabula gavumenti yeri mu process y'okukola transition y'obuyinza. Ebikolwa nga bino bibeerawo bitya banokolamu awo ba advocates bagenda mu maaso n'okubeera nga beefudde ggumite ku gavumenti bwe basuubira nti nno babalemeddwa ne babakwata mu bakwata bongere okunafuya ggwa n'asowolayo omutwe nti olaba bakutta oli ate olonze ne bagenda mu maaso n'okuba nga babasirisa. Kati ekyo kimanya nakyo kiri awo. Wabula nze nnyongera okukujjukiza nti oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza ng'otanatuyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Kakati omukyalo ono Mariam Matembe oba abangi gwe muyita Miriam Matembe. Matembe ono kigambibwa nti ssaawa zino awulungula emyaka 73 egy'obukulu era nga lawyer munnabyabufuzi era veteran ku gender equality advocates. Era olunaku oluyise mu kwapiyalinga mu maaso ga grade 1 magistrate Sheria Gloria Atima ku Luzira Magistrate Court yeeganye byonna byonna ebyamusomeddwa kyaje ezo nazo ezamuteereddwako mu kkooti eno yabyegaanye. Yagambye nze temunsibaako matugambuzi kundi esango. Jjukira munnamateeka era amateeka agamanyi era amanyi kikyateekeddwa okukola. Otegeera ensonga eyo nti munnamateeka. Tukyagenda maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati okusinziira ku charge sheet eyaleeteddwa mu kkooti, Miriam Matembe alumirizibwa okubeera nga yakola statement ku DKTV. Bagamba nti mu June we baali balilayikire okupromotinga austerity nti statement zino ze yakola zaalilayikire nga zipromotinga austerity ne hatred era nga ziteekawo hill will eri against ba members abanyankole Ethnic Group. Prosecutor yabeera ku side ya gavumenti ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'akusingisa gwe omusango ng'akusalira omusango we bakuvunaana era ye omulimu gwe gwakusingisa musango ogwo gukukke mu vvi y'oluvannyuma aba amaze okuwangula. Agamba nti Miriam Matembe yagamba all our taxes are being spent on Banyankole Women Ministry. Ndi tax omusolo gwaffe ffenna guggwera ku bakyala abanyankole ba ministers. Era nga bagamba okusinza ku remarks ze yakola ku controversial sections 38(1) akawaayiro D ku Penal Code Act bwe bamusinzidde okubanga bamukyajinga omusango. Miriam Matembe okubanga apiyalinga mu kkooti okulabikako kwazze oluvannyuma lwa Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba amaze okukonfaminga nti yali amaze okubanga amukwata era temunoonyeza walala. Wembanga munne ekifo kye mwagala omunoonyezaamu mukimanye nti nno ono ali mu kaduukulu kange. Ebyali bigambo bya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ng'akaliro kamuyitiriddeko ak'okukwata omukyalo ono. Nga Matembe former cabinet minister era ku women's rights advocates era nga y'omu ku ba former Ugandans mu 1995 ababaga constitution. Eyo kitegeeza ki? Si ye muntu eyanisaanidde okuba nga akwatibwa gafula era yandibadde aweebwa eddembe lye era ng'akwatibwa mu ngeri y'amateeka. Otegedde nti abakwatisa amateeka kati bamenyedde etteeka. Omukyalo ono yabega amateeka engeri y'okumukwatamu ennungi mu ngeri y'amateeka, so si mmwe abagamba nti nno mukwatisa amateeka ate nga mugavvoola. Awo mubeera temulina mpagi gye mutadde mu tteeka na limu. Nakugambye omukyalo ono okukwatibwa kwe
kyengezaako kulaga kyekiriwa mu nsonga eno nti gavumenti yeegumbulidde omuze ogugenda okukwata ba government officers oba abakulembeze mu ggwanga Uganda mu ngeri ey'okutyoboola eddembe n'okumenya amateeka n'ekitiibwa kyabwe kissa. Oba otunuulidde Maria Matembe omwami we ng'agenda maaso n'otunyumiza engeri gye baagenda maaso n'okwaza amaka ge nga balinganga abayaze obutujju mu maka gano. Era kigambibwa baatwala n'ebintu ebimu ebyasangibwamu nga electronic devices kiki bali bagenda maaso n'ozikozesa. Kyenkano kaba kabonero ki? Kaba kakulaga gavumenti eri ku bunkenke nawo kennyini ba kabinenti yaabwe tebakyagyesiga. Nika tebakyesiga muntu n'omu. Bakimanyi tekyali abeesiga mu bukulembeze bwabwe. Wano nno ne gavumenti kaba kabonero akakulaga nti nno naye ekimanyi nti nno etuuse ku sseri okugwa nti oba yagwadda nti n'abantu ab'oku lusegere be yandibadde ebuulirizaako oba beebuuzaako ku byama byegenda maaso n'okukola webanga esobola okubatagetinga mu ngeri bwetyo kitegeeza ki? Kitegeeza gavumenti yaffe tekyaliwo. Njagala nga tumaliriza ng'omukwano gwange ali eyo sharinga, likinga, commentinga. Gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Tukankulekereko akatambi kano olabe engeri gw'atasobola kwetegereza bino ebyaliwo mu kusooka kuba oyinza okwebuuza bannange ate kyava ku kyakwatibwa yakwatibwa atya. Tetugenda kubanga tukunnyonnyola buli kimu wabula weerabire katambi kano n'oluvannyuma tujja kwesangayo eri mu comment section. Mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba. Ye bba wa Miriam Matembe waneeruzira abaatugambye nti ku makya agaleero waliwo abasajja abambadde ebyambalo by'amagye n'abakyala babiri nga bali mu ngoye eza bulijjo abazinzeeko amaka gano nga ziringa ssaawa 4 ez'okumakya ne bamusanga omukulu bba wa Miriam Matembe ng'atudde wano wennyini mu kifo kino kinnyini ng'ali mu kunywa kacaayi. Omukulu tubuulire lwe bayingidde batya, baakusanze okola ki kyagenze mu maaso? Bayingidde awo through the kitchen n'omulala n'ayingira omukazi n'ayingira through main door balcony and facing outside. Kakati nindaba abantu ne bayingira naddala abakyala abo babiri nimbabuuza mwagala ki ne bansirika ne bayitawo ne bagenda side ya ne badda mu korido yaffe ino wano ne badda mu korido yaffe wano kati wano ne bagenda eno kakati nembadde amabega nenzijja nenyimirira wano. This is the side of my bedroom, master bedroom. Kagamba ne bayingira omu yayingidde omu nayimirira awo makati oli nayingira n'atunula eno n'atunula eri n'adda side ya bathroom ne study. Kakati awo nimbabuuza ddala mwagala ki ne bansirika tebambuulidde ekintu kyonna. Kaningamba nti kakati bwe mba temumbuulidde munaafuna ki kubanga nandi bayambye kyemwagala. Ne balaba awo ne batunula nga tebalina kye balaba. Ogenda okulaba nze ne mbaviira ne nvaayo ne nzira mu kolido ne nzira eri mu sitting room gye naabadde naye nabo ne bavaayo ne bansanga awo ne bafuluma bweru. Teri kirala, teri ruumu gye baaziza nti bagezezaako okucekinga kulaba ki? Teri room endala gye bagezezaako okuyingira okuggyako master bedroom. Kati ekirala we wabweru wabaddewo ki? Baani ababadde? Waddewo abajaasi oba? Wabweru side ya entry wabaddewo emmotoka zino zibayitanga kamunye naye drone pulira bagiyita drone. Kakati abadde eparking awo mu parking nga tebawaddemu bantu balala okugyako abakyala abo babiri
n'omusajja omu omuwanvu abadde bweru naye teyabadde mu uniform n'abajaasi babiri nga balina emundu abambadde batya nga bambadde ebyamagye oba ebya polisi. abo ababiri babadde bambadde ebyamagye nga balina mask bukookolo. Kaakati awo ne binsobera mbabuuza mwagala ki tebaddamu. Kati bamaze ng'eddakiika meka wano mu maka ago nga batunula wano nga bamoving up and down zibadde wakati w'eddakiika 5-7. Kati gwe oyinamu okweraliikirira? Lwaki nedda neraliikiriza abaserikale tebanyingirira kubanga nze am a peaceful civil servant. Ndi wano siina mutawaana nawe omulabba emirimu siina kyeneraliikirira kujjako abaserikale abo kati bantiisiza simanyi lwaki bazze ate nga teboogera. Madamu kaseera ako bwe wajjidde wano yabaddewo? Madamu teyabaddewo, yafulumya essaawa nga 3:30 n'agenda. Kakati ndowooza simanyi babadde banoonya ye oba tebambuuziza kintu kyonna. Olinamu okutya nti madamu bayinza omukwata essaawa yonna? Yes, ekyo kyo nkiraba kubanga nze tebalina kye bankutteko, tebambuuziza ate bayingidde mu kisenge kye, ndowooza bamusanga ali mu kisenge bamuwambe. Wazeemu okuwuliriza madamu ki ekiddako? Ebya madamu nabivuddeko kubanga nze nakubidde driver nangamba nti abadde wano ng'ali mu gym naye siddayo kumulaba, teyazeemu kunkubira nenkuba ng'esimu tagikwata. Kati ki ekiddako mwe nga famire ki kyemuzzaako? Nze wojjidde wadde osanze nga ngenda mu poliisi kola ripoota eyange ng'omuntu ngikole abapoliisi bategeere nti ewange waliyo omutawaana gusitegeera. Byebyo byowulidde kuva ewaniki Matembe Bbawa Miriam Matembe waali ssaawa zino ali mu kweraliikirira, so amaaso gonna kati agatadde ku poliisi okubanga agezaako okuloopa ekibadde mu maka ge ng'amateeka bwe yagalagira. So tamanyi kyekiddirira naye mweraliikirivu nnyo nti essaawa yonna omukyala we Miriam Matembe ayinza okuba ng'akwatibwa abamagye oba betuyita aba security. Tulindiridde tulabe ekyekiddako kubanga kuva ku makya abadde tanaba kuwuliziganya naye, yagezaako okumukubira essimu nga teziyitamu oba nga tazikwata. So do you